Muterevu oli ku BBS Telefina njagala kula musanga agamba nti osibye otya oba osuze otya kubanga obudde bukyali bwa kumakya. Lunaku z'omwezi 6 mwezi gwa 11 Novemba omwaka 2025 gwa mukama waffe erinnya nze Steven Danstan Busulwa akwagaliza benjagaliza ni muzukulwa na mwame bwama nga njagala kwebaza Katonda nti zikya kubira enduulu ensonga kitusinkanye okuwuliriza oba okuwuliziganya tumala okusobola okujjamu bye tujjamu ensi esobola okutambula. Ndi wano ku kizimbe Masenge ku mbuga enkulu y'Obwakabaka Bulange Mengo muvaawo mpitewo wa 2026 gwe tugenda maaso n'okutuusaako programu eno zokka n'ensonga muvaawo mpitewo 2026 nkulisa programu zaffe ezisoose kati ntuuse n'omugenyi gwe nakusuubiza bagwe twakusuubiza tusobola atogenda mu maaso okuwayamu nkusaasira afunye okusoomozebwa afunye ebirungi mukama waffe ebazibwe mu studio negatiddwako Right Honorable Rose Namayanja Nsereko. Rose Namayanja Nsereko ono ye amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM National Resistance Movement kyekiri mu buyinza ate nga kirwana okulaba ate nga kikomawo. Njagala kujjukiza nti aweereza mu bifo ebyenjawulo mu byobufuzi bya Uganda. Nze mugobera Honorable yaliko Minister wa Information, yaliko Minister wa Luweero Triangle, nabeerako omubaka wa Parliament omukyalo wa yali Nakaseke yali Luwe yali Nakaseke District, nabeerako omubaka w'abavubuka Central Region, nabeerako omuwanika w'ekibiina kya NRM kati DSG Deputy Secretary General one ebirala bingi akolako ne mu State House bwe mbasa erabidde. Kale kansabe Honorable nkwanirize era osookola muse kuba tulaba kwene ey'obujjajja BBS Telefina. Abatulaba mbalamusizaako nnyo mu linnya lya mukama waffe nembeebaza emirimu gye mukola ate n'okuwangayo obudde okutulaba n'okubanga muwuliriza naddala era nga mulaba BBS radio yaffe Telefina TV yaffe Telefina. Nange nga muzukulwa Namugera Kakeeto ebbale mu Buddu mbeera musanyufu bwenzija n'entula Bulange Mengo ate nga owekkobe gwo okutte mu programu eno muzukulwa Namwama mbeera musanyufu. Amina. Ye Honorable Right Honorable Rose Namayanja. Right Honorable mu kaseera kano ke tulimu ebyobufuzi mu bibiina ebyenjawulo bitambulirwa nnyo kummwe bassaabawandiisi b'ebibiina kubanga like it or not oli mu ntambiro wakati okulaba nga ekibiina ky'NRM mwagala otuziringula emyaka mugenda kwezaana bwe munaamuwangula ekisaanyi nga Mai Museveni yafuga kyeŋŋamba giwera ku kino tuyingira 45 mugenda 45 era muwulira mukyayagala teri kibiina kikeera ku makya nekigaa nti tukolerera kuvaamu ne ba Republicans olaba mwami Trump yavaawo naga nti ate nkomawo era n'akomawo so buli kibiina kiba kyeteekerateekera naye nga bw'ogambye nti bassaabawandiisi basekretary generals ab'ebibiina yebeera namuziga yebeera namuziga y'ekibiina kubanga ebiseera ebisinga bwe baba bakulira ebitebe eby'ebibiina ebyenjawulo era newaffe secretary general ya headinga secretariat kati obukiiko bwonna bubaawo national conference ng'ewaffe ebeerayo ne NEC n'ebeerawo ne Central Executive Committee n'ebeerawo naye byonna bye bakola oba bye basalawo okukola secretariat yebiteeka mu nkola ate n'obukiiko bwonna obuviira ddala wansi so kituufu tubeera mu nteekateeka wakati w'okulaba nti ekibiina kyeteekerateekera okulonda netufuba okulaba nti ba candidates tubalina okuviira ddala ku chairman w'ekyalo paka ku president n'okusingira ddala netufuba okulaba nti bawangula akalulu. Nina yenawudde NUP ewana nti erinayo candidate ali unopposed. How come nti mwalemererwa okufunayo mwine ekifo kye mwasuula yafudde mu kitundu ekimu eyo mu mambuka twakiwulidde mbadde mu field sinnakigoberera bulungi naye nga obulusi bubaamu obutonotono obwo naye nga ngenda kikonfaminga yes naye nga wonna
tuteekawo ba candidates okujjako oluusi mubaamu ebimu ekisanja ekyaggwa waliwo constituency 2 Mawogola North n'emu ku constituency zaffe Isingiro nti bwe twali twakola akamyufu ne baye abajulira nti tekatambula bulungi ate bwe baamalira okunoonyereza kwali tekunaggwako ng'ate obudde buweddeyo ne bajjanga ba independents naye era nga baffe naye nga BNRM. Alright, vampita wagenda mu maaso olwaleero kuba wenjako bwa President Museveni WNRM ali Manafa ne Bulambuli. Mwami Kyagulanyi ali Isingiro, anti ajje n'omuntu ali Amuru n'eggulu Kasibanta ali Buduuda ne Namisindwa, Munyago ali Noya, Amabirizi ali Ganga ne Kaliro, Nandala ne Frank Bulida, Nandala Mafai bo bagayika bawummulemu leero. Honorable kusinzira ku campaign twazitandika bikutambulidde bitya first of all mu kibiina kyo candidate wo then otunene general picture kubalala ng'okomperanga n'akalwa campaign ezaggwa. Ekisookera ddala nti bitambudde bulungi nnyo kubanga bw'okola enteekateeka n'olaba nga zitambudde nga bwe waziteekateeka. Ennaku zino abaana baga nti bitambula nga bwe twabibala nti twakola program so candidate okubanga agoberedde program n'etambula nga bw'erina okugenda twasalawo nti tulina okutongoza campaign zaffe Luweero ne tukikola bulungi n'agenda mu Lango sub-region n'agimaliriza bulungi yasigalayo ko district emu oba 2 naye tujja kukomawo emabega tuzimalirize n'agenda mu West Nile nga si kubeerayo bubeezi naye nga bw'otunuulira n'engeri gyayanirizibwa n'abantu engeri gye bajjumbira programs ezo oba campaigns ezo n'ava mu West Nile n'agenda Acholi sub-region n'agenda mu Karamoja sub-region kati ng'olaba nti obuwagizi bwabadde bungi nnyo. Ekitundu ekyo tujjukira nti baamala ebbanga ddene nga bali mu lutalo. So kati emyaka gino gye babadde mu butebenkevu obwannamaddala balabye enkulaakulana n'olwekyo Northern Uganda ebadde nnungi nnyo bwe yavuddeyo n'agenda Teso naye yaweddeko olunaku lwa jjo ate era olunaku lwa jjo n'atandika ku Bugisu sub-region yabadde Sironko yamazeeko Bukedeya yabadde amalako Teso naye ate n'atandika ne Bugisu era olwaleero ali Bulambuli ne Manafa naye nga era still olaba nga obuwagizi bungi nnyo ate ffe ku mulundi guno n'omulamwa gwe twakola nti twagala akalulu kaffe keetooloolere ku kunyweza ebyo ebikoleddwako ng'ebitundu ebyo byonna kagamba si kalulu kagamba bugambi nti bannange twagala kalulu nti oba NRM ebeewo naye nga mu kubaawo waliwo n'ebyo abantu bye balaba eby'omuggundu ebikoleddwa ekisookera ddala twogedde ku butebenkevu obutebenkevu mu Northern Uganda ffenna kikulu nnyo naye Luweero twamala emyaka 5 nga tuli mu lutalo naye kati teeberezaamu abaamala emyaka 25 emambuka nga bali mu lutalo especially Acholi ne Lango ate ne mu West Nile nayo yaliyo obutabanguko bwayo kakati ate Karamoja nga balina obutabanguko obuli si lutalo nti lwali lutalo naye emmundu nga bazigula ne mu katale bagenda mu katale naga nti mpa AK47 eyo olinayo amasasi gammeka ng'ate bagafuna n'eri South Sudan waliwo be bayita abatoposa nabo balinga bakaramoja ng'eriyo n'abatukana Kenya kati nga kye tuyita cattle rustling nga si kubba bubbi nte naye okubbi ssente emmundu nali chairperson wa committee ya defense ne tugenda naye n'osanga abavubuka nga bali ku luguudo ng'akutte emmundu AK47 naye nga eno kino ndoza kye bayita ekigala nga yakwata n'omupiira kuba kiba kyalubaawo naye n'akwata ekipiira nga bonolaba ekipiira ekyomupiira gw'emmotoka n'akisibira nako ng'agisigamya ku kolasi bw'ati emmundu ye n'agyesigama nako era ffenna tukimanyi nti waliwo we twabeerera nga tusoma nga batugamba nti we shall not wait for Karamoja to develop kati ekyo tekikyaliyo so kati abantu abo bulungi nnyo nti emmundu bazivaako
ne badda ku nkulaakulana ebyenjigiriza byeyongedde UPE wano yagenda okutandika ab'Ekaramoja ng'abaana ate bo bali mu kulunda nte baba bali eyo mu nsiko eyo ne baga nti oba amasomero tugatwalire gye bali eri mu Manyata naye kati ng'olaba nti bingi bikoleddwa n'olwekyo ebikoleddwa ebyo abantu babirabye ate era kwe tusinziira okulaba nti twongera okugenda mu road network eri etya kuba bwe mba muli mu campaign mutuuka n'ebitundu gye muludde okutuuka